ate mbuuza ngeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa abantu bameka banaagenda. Ennyonyi tiziibulwe n'ebifo. Omanyi ebiseera ebimu omuntu wabanga ayogera mu bantu abangi omujjangako amaaso n'ogatunuulizaako ku abo baayogereramu n'olaba reaction y'abantu abo baayogereramu kisobola okukuyamba okumanya nti okusinza ku bantu bano entunula gye batunulamu ne reaction yaabwe eraga nti ddala bali kimu era bali ku peegi emu n'ono ali mu kwogera. Era kisobola okukuyamba okumanya nti wadde ono ayogera mu bantu abo naye entunula yaabwe eraga nti bawakanya byayogera newankubadde nga tebaatudde naye olw'embeera entunula yaabwe esobola okukulaga kiki ekigenda mu maaso. Profesa yabuuzizza ekibuuzo oba ye Profesa Kateregga oyo oluvannyuma lwa Katikkiro okumala okutegeeza Obuganda nti Kabaka yagenda bweru kujjanjabibwa. Profesa yamubuuzizza nti Kabaka bw'abanga mulwadde ng'ali mu nsi z'ebweru ffe abalina obusobozi tetusobola kumanya nsi gy'alimu tugende tumulambuleko tumutwaleko ne kadagala akaganda buli okaza n'omuyambako ku bulwadde obumuluma. Oli ekibuuzo ekyo gwolowooza ekibuuzo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza kukkiririza mu Katikkiro byayogedde nti ddala kituufu Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde oba kirimu okuwakanya ebigambo bya Katikkiro byayogedde nti kale bwe kibanga ddala kituufu nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa ffe tulina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ne tugenda mu nsi yonna gye bali mu kumujjanjabira ne tusobola omulambulako ne tumulaba nako. Ekyo kiba kitegeeza nti si bamativu n'ekibagambibwa nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa kye kiba kiraga. Oli okutuga nti kale tulagirire gyali ffe abalina obusobozi tugende tumulabeko kiba kiraga butali buki bumativu information gy'owadde abantu abo. Ekyokubiri owulirize ansa eya Katikkiro gye yazzeemu. Yabuuzizza nti singa anakkiriza buli muntu yenna okugenda okulambula Kabaka mbu Obuganda tebuggweewo bwonna bwe bagambe nti buli Muganda alina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi okugenda okulambula Kabaka gye yalwalira. Lwaki otiisatiisa mbu Obuganda tebuggweewo bwonna? Ekyo kimu. Ekyokubiri mbu ennyonyi teziibula we ziyita gwokola ku byentambula z'ennyonyi. Okakasa nti mu Uganda mulimu Abaganda abasobola okusituka enkya ne bagamba bagende Kabaka mu nsi gy'alimu ne bajjuza ennyonyi eziri mu Uganda zonna ne zibula we ziyita ku lw'okugenda nga bonna balya ennyonyi genda kulambula Kabaka. Okikakasa gwatali musawo nti tokkiriza bantu kugenda kulaba ku mulwadde. Lwaki ogaana abalina okubuulira abalina obusobozi ensi Kabaka gy'alimu bagende bamulambuleko mu bulwadde bw'alimu? Oba olyawo naye bw'analaba ku bantu be basajja be nga bagenzeyo okumulambulako kijja mmuzzaamu amaanyi n'okwongera okukola ki okwekakasa nti mu butuufu ddala abasajja bange banjagala. Olaba batuuse n'okunnoonyaako eno gye ndi obulwadde gye bunnumira bajje bandabeko kikulu nnyo. Kuba ekyo ffenna tukimanyi mu Buganda nti okulambula ku muntu nga mulwadde kimukubizaamu omulwadde amaanyi era mpisa nnungi mu mpisa za Buganda. Kaakati ggwe lwaki oza kimu nti anze bagenda ne bamulaba mu abo abagenda ne bamulaba n'ono ayagala abeeremu alina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi agenda alabe omulwadde okugira nga mpozi okuga nti obulwadde obuluma Kabaka mu mateeka g'abasawo tebakkiriza muntu yenna kugenda mulabako. Naye bw'ogamba Obuganda bujja kuggweera mu bbanga nga bonna bagenda kulambula Kabaka nti ennyonyi zijja kula ne wezipaakinga nga zitwala abantu abagenda okulambula Kabaka okwo kuba kwekaza na kulimba. Oba okitegeera naye nga gwe kyomanya nti ekibuuzo kya Profesa oyo kiraga butali bumativu
kwekyo kyobagamba kubikwatagana kukubulawo kwa kabaka waffe. Tobuzaabuza bantu muze mbuulize ebimukwatako gwobiwuliza tagaanye tobiwuliza naye agambye gwenga bwotasobola kugendayo ng'owuliza buwuliza yalina obusobozi we just yogera bwogezi nti kabaka ali mu Germany kiye mu ddwaliro bweriti mu kibuga bwekiti baba balina obusobozi enkya balinnyonnyoye bagende e Germany balamule ku kabaka waabwe obulwadde bwe buluma ebbanga lyamaze nga ali mu ddwaliro okitegeera nolwekyo kingendo gamba bannayuganda bannange amaloboozi gaffe kikulu nnyo temunyooma amaloboozi gammwe ebbanga lyemumala nga byoyogerako mazima nga si byo bagenda okubuuza enkya nti lwaki wayogedde kino nga tolina bujulizi ku kyogerako nebbanga lyemumala nga byogera mazima yogera eddoboozi likola ekintu kinene nnyo abo basajja abakulu okutuuka n'okubuuza ebibuuzo ebibabuuza Charles Peter Mayiga babimubuuza lw'amaloboozi gammwe ge balaba ku intaneti nga mwebuuza kabaka wa gyali n'olwekyo temusirika abantu singa temwasirika before Uganda teyali tusano weri olwaleero naye ekyaleeta obuzibu bakulu baffe ne bakadde baffe kusirika before tugenze okutandika okuba nti twogera nga kiri tuleti ng'ebyononese just kati tulwana kusigala nga twogera tutereeze ebyononese awamu n'ekyo tugende tusobole esi yaffe esobole okugenda mu maaso temusirika